nje baleko mwena gye muwangalira kansubire muri bulungi olunaku lwa leero nga bwe nabagambye nti ngenda kubaleetera ebintu bye mubanga mwetaaga okumanya. Kati njagala kubalaga eno eya Life Plus, njagala tugende fena mpola byenkola byokola naye toteekawo bintu byange, teekawo amanyago oba okitegeera, teekawo amanyago otugende maaso. Kati genda bwe tuti genda ku Google yo oba ku Chrome yo owandiikemu lifeplus.co.nz oba .New Zealand. Katogenda kujja ku page efaanana bweti oba okitegeera page efaanagana bweti. Bagenda kugamba waliwo neena waggulu wano mulabika temulabawo waliwo ekigambo looking for work, looking for staff. Kati ogenda kukkirira waneeno wansi oba okitegeera ogenda kukkirira waneeno wansi. Wetukirira wano wansi kanjire ndabe oba tusobola okugaziyaako. Okay, so katugaziizaako yino form bweti weefaanana, then njagala nkulage tugende maaso ng'ebintu ebirina okubeera oba okitegeera tubijjuzeemu mpola nze naawe, naye toteekawo linnya lyange, toteekawo erinnya lyengenda oteekawo. Kati ebintu bino tubijjuzaamu. Kati nze ntaddewo gwe teekawo amanya gano, osobola oteekawo oba gwe Aneti Nabikolo oteekewo Gmail yo ekola eri nga we in case bakusindikidde email oba ojja receivinga message. Enamba ye y'essimu wano bagambye what type of position are you looking for. Teekawo gw'oyagala position ki, simanyi position gy'oyagala, nze ntaddewo midwife oba osobola okugamba caregiving, osobola byonna ky'oyagala nga gwe kyowulira oba kyolina certificate yaayo. Kati neŋŋamba ideal location in New Zealand ne mbateerawo any location kubanga tomanyi na gy'ogenda ne nteekawo ne gundi. Kati time frame to come to New Zealand, kati nga gwe kyetaaga n'oteekawo ebbanga, toteekawo lya kumpi nnyo ate tuteekako lya wala nnyo. Nze mbateererewo just February naye gwe osobola oteekawo mu March awo kubanga olina okuprocessinga ebintu byonna, kati it depends, simanyi gwe nga gwe. Kati nze ntaddewo February n'olaba. Ne babuuza wano what is your New Zealand status, immigration status. Kati nze ngambye I don't have kubanga tolina. Ne bakubuuza do you know what immigration pathway you will need to follow, ne ngamba nedda. Ne bagamba wano will you need a job offer to get a work visa to enable you to come to New Zealand. Yes, kubanga oli mu third world country. Kati ne bakugamba wano do you have any New Zealand professional registration. No. Then ne bakugamba wano upload. Kati nze upload nze gundi eno CV. Kati wano bagenda kugamba wano wansi nti please provide any further relevant information to us about your personal circumstances and plans to come to New Zealand. Kati nga gwe osobola okubagamba mu New Zealand no bagamba I want to start a new life in New Zealand in the early summer 2024. Bwe bityo no bagamba kati ebintu byo oli married, no bagamba boyina abaana, no bagamba oyagala kutandika bulamu bupya, obadde okolanga nansi Uganda kati oyagala kujja eno kukola, like ebintu bwe bityo gwe teekamu ebintu bye banga cover letter nga gwe oba okitegeera n'obalaga nti nze, like you know such kind of things. Ebintu bwe bityo byolina okukola ki, byolina okuteekamu. Okay, kati waneeno ng'obagamba I am not a robot. Obagamba I'm not a robot, then n'ogamba submit. Oba okitegeera kati wo submitinga, kati olabe wano bagamba submission was successful. Kati wano bagamba successful naye nze just maze gateekawo oba okitegeera, then we banakuweereza email then oteekewo, naye nze submit nze naye email gye ntaddeyo nfu oba okitegeera, which means they are going to contact me but sigenda kubeerako oba okitegeera, naye gwe tokozesa nfu, kozesa gundi ennungi. Kati eno ye yaba New Zealand, aba New Zealand citizen, eno yaba New Zealand citizen nga baagala kufuna emirimu. Eri gye nkugambye y'abantu abali outside gundi, eno tojjaako oba okitegeera, eno tojjaako, naye eno gy'olaba nga woolabako eno nga wogirabako eya eligibility to work in New Zealand, eno citizen. Kandabe wano eno here will biki
new job but we don't know where to start, just fill out the and kati waneeno era nawe osobola okugamba nti bwe bati naye waneeno baagala bokka abali mu New Zealand bokka, oba okitegeera ndowooza olaba oba okitegeera. So New Zealand citizen then n'olaba omulimu oba omuntu yenna ng'oli mu New Zealand. So eyo video bambi mugilikinge mugisharinge musindikireko omuntu omulala naye sewulira bulungi but I will be fine. Mukama bankumire abawe kye musinga okwagala.